basement wantu wansi batusibira nze banyambula nensekala buswanga bwe nazalwa saa 12 ez'olweggulu waliwo ofisi yatulugunyizaamu eri waggula kweyo buloko yeemu ne banserengesa nga bampita mu nkubo nga sambadde ne batwala ne bammamba nga Yesu ku musaalaba nensula ku mpingu bwenti ne bankeza ku manda ne bankera ku miggo ebintu bye tubyogera bwogezi tumanye ebiriyo tuvaayo tunatera kufa yajnyo bayogera nti Bobi Wine akolaga ne Museveni ne batunuulira ne mbagamba mmanyi betwala mu basement biki batubuuza emigga gitukuba batubuuza biki era nzi kyanyongera okumpa amaanyi okumanya nti Bobi Wine muntu yekka avuganya Museveni okusinzira bye bakubuuza biki batubuuza biki bakubuuza ng'oli mu kkomera era buli muntu yenna asibiddwako mu basement n'emigga akubiddwa ku miggo amanyi biki ebikubuuzibwa kuba ebisinga bifaanagana zino 7 days ezisooka zibakubirako emigga giringa enkuba kase zinaku musanvu ziggwako buli kyebakola bakikugjeemu watu nakyo bagambye bategeera tukikola ki tokimanyi kuba byebabakoze babimala nga bakusula mu basement bapakale balirowooza oyo n'amazeyo emyaka n'emigundi naye bakubira ennaku musanvu eziggwako balina omusajja ajjanjaba mumpi bwati muwengulu eyo nga batandika okujjanjaba balina obuweke butini bwe buti bwa simolo bakuwa n'obumira omuntu ku nsi asinga obutayagala gundi Mpuuga bapeta Dr. Kizza Besigye ne Besigye tayagala Mpuuga omanya ko kibayita woko tuwaaka woko tuwaaka omanya ali agikulembera ya Besigye naye omuntu yali alondeddwa ng'omukago mu biseera ebyo kwagwa ali mukago omufuje bulungi yali owekitiibwa Mpuuga yali akulembera omukago ogwa woko tuwaaka era nga yakikulembedde Mpuuga yafuna obuwumbi 14 okuva mu Museveni obuwumbi 14 okusaanyaawo okwo tuwaaka ng'ayita mu Kayihura Kayihura asirise byonna abimanyi era Kayihura singa asobola okwogera ebyama byonna yali byogedde awo kuwako tuwaaka Mpuuga watandika okukola ne Museveni direct byava dda bwe bityo obadde nga yatandise eggulo era Besigye yagamba Bobi Wine nti oli musajja mu mwalirivu oli wa kigambo ekyo tolina mbeera yonna mbi naye togenda kukyusa gavumenti ng'olina Empuuga n'amuganze bona oba okyalina abasajja abo sigenda kujja Besigye yabigamba Bobi Wine ne Bobi Wine akimanyi bino si byakubuzaabuza ne Besigye mukomera bw'okimubuuza akigamba naye omanyi lwaki FDC yalemerera Besigye nti yayagala asirikire ababbi Dr. Besigye lwe bakolanga ekiro n'abunira ndowooza awulako ne mu kampeyini ebyavaayo emabega kale bisina byezaaliwo tinandala yaleeta manyi obuwumbi bumeka nabuleeta ewa Besigye ekyaleeta Besigye problem kubikkirira babbi byonna byabangawo n'agamba banampulira batya naye nga kigambibwa nti Besigye yaleka Mpuuga obutamulumba nnyo lwa nsonga ya Buganda nti yalaba nga Mpuuga alina enkizo nyingi mu Buganda nga bona olumba ennyo Mpuuga bagenda kukuba bakusaanyeewo bagenda kukyayisa Abaganda balowooze obwayiriza omwana waabwe owekitiibwa mwekyabaleeta kusaanyawo Buganda mistakes Besigye ze yakola Bobi Wine yagenda zikola era ngamba nnyo abantu nti Bobi Wine si munnabyabufuzi Bobi Wine revolutionary ye wankyukakyuka Wenjengo jegedde ye wankyukakyuka so ezo ensobi yaziraba naga yetalizikola yetagenda kubikkirira muntu yenna Bobi Wine tayagala bikkirira muntu yenna kati kankubuulire abantu bagenda banenya Bobi Wine yayogeza mimwa Museveni bwe yali mu buyeekera omuntu gwe yanaga tegeera nti ayimiridde bwati nga wambaliga yamukubanga akafuuni okamanyi ke kabazi ku mutwe yatirwanga nkumbi kabazi ku mutwe nze tufone nesejjuse ekiro kiramba nga tuli ewuwe esemba buli watuwa naye ne munyumya ekiro kiramba era linagamba nti ku mulembe gwa Mpuuga abaka ba opposition kwasinze okusalira ddala okolera mwami Museveni mu lujjudde obakoze ki mwe basinze okuviira mu opposition okudda mu gavumenti ate nga yerupu omulembe gwa Mpuuga Honorable Mpuuga we yabeerera leader of opposition abaka ba parliament of opposition basala nnyo okuva ku opposition okudda ku NRM okudda ku ewa Museveni era n'abasigala bakiwagi nti mwami Museveni yakozesa ssente ye nga bwe yakyusa bwe yamanya nti ssente zegonza wano n'aziteeka mu Mpuuga n'akozesa abaka ba parliament era Mpuuga
buloka wa Museveni awedde emirimu. Edi Mutwe akulira jukira akireo ya akulira security ya NUP. Edi Mutwe ya akulira security ya president. Bawo kana bonna bakulu akireo nani? Edi Mutwe. Abaji kulemberanga. Atono Kyagulanyi yazali anelule. Ile kizo kulalikiza mwa Museveni ne group ye. Tamanyi Kyagulanyi kyazaako, tamanyi agenda kola ki, tamanyi kiriwo. Bubwe ntiyaja mu byabufuzi nti Bubwe ni yagala byabufuzi. Bubwe ntiyaja mu byabufuzi Bubwe ni yagala kitiibwa. Nedda. Bubwe ni Katonda yamufuka amafuta. Alaba ku story ya Daudi, wala ku story ya Daudi. Ya Bible. Ya Bible. Wo following story ya Daudi bwe yali. Yali yondera ndigazi. Katonda yamufukira kama mafuta ku ttale. Ne yoweri amusanga mu gundi ye. Samwiri. Okumuleeta okola ki? Ne Bobi Wine Katonda ya malaika ya mukyalira bukyali okujja okunula eggwanga lye. Era teri muntu n'omu nkulayirira. Teri muntu n'omu agenda kustopinga Bobi Wine kunula eggwanga lye. Nga mwana wa nkugambye kigambidde wano we tuli kubukedde. Teri muntu n'omu agenda kustopinga Bobi Wine kunula eggwanga lye litereeza. Kati oyo mubi n'okusinga gumuvuganya nti mumanyi wuuli. Era Oweekitiibwa His Excellency yabadde yali ayogera yagamba nti obuzibu tusanze nti osanga nga kuno omukono ogumu gulwane Museveni. Ate guno nga gukuteeno. Okitegedde bulungi? Gulwana nababo. Gulwana nabo oyita ababo. Ate si bonna badde lumu sayidi eri omukono ogituuka gikole ki? Girwane ngoma nyaba kuva emabega bonna babo. Ne olwanyisa gumu guno gulwanyisa babo. Kitegeeza nti ate bo bababi nnyo n'okusinga mu Museveni ne group ye. Kubanga ye Museveni kimanye ensi yonna ekimanyi nti mulabe wa ggwanga lino mutabani we. Kati ate ono abalimu munda yabasinga obubi.